waleme okubaawo olubaale newankubadde ejjembe newankubadde ekiteega ekiyingira mu maka g'abaana bange ne kiraba omukisa naye ekisa kyo era waleme okubaawo katonda omulala gwe bayingiza mu nnyumba yaabwe naye obeere gwe katonda omu yakola eggulu n'ensi omuyinza w'ebintu byonna njogera ku gwe kitaawe wa mukama waffe yesu abantu bano bawa omukisa bawa ekisa eky'obulokozi era nga baddayo era nga bali mu kifo kino bafune emirembe nyaniriza essanyu eribeere katonda libabuutikire n'okusaasira kwa katonda kubeere ku bulamu bwabwe mukama akola ebyamagero obakolerenga ebikulu mu kristu yesu omwana wa katonda omulamu. Alright, buli yabadde aloga Chosen Becky nkugambye ku luno ebibyeha si birungi ogenda kumbuza ni yabadde amuloga abasinga babadde bakupinpointinga ddala mu comment sections ez'enjawulo nga bagamba omukulu Shalom 256 yabibaddemu mujekera bulungi General Shalom 256 yabayo n'agamba nti no ye ali tiimu dictator Amiri tayagala kumanya ebya Chosen Becky era ye n'omukulu Kasuku baavayo ne bagamba balina ne Shalom omuntu mulungi kubanga Shalom yagamba Kasuku ezo screenshot tozita kubanga zijja kukoona amakagane ga Chosen Becky kati sibitegeera lwaki bagamba Shalom mubi nadala kusaidia Chosen Becky naye nga tunagendayo nyogera okujjukiza video eno jimpereka like kwatana bakubira nga o subscribing na subscribing nga wegate ku mukutu guno njagala kumanya gwe mu comment section oli kusaidia yani side ya Chosen Becky team Chosen Becky oli ku time ya Shalom side ya Shalom 256 onakurwayo nga benkugambye omukulu ha Chosen Becky avudeyo nategeza Kasuku omune ba Shalom nagamba kino tewali kibasobola okubeera nga bakola ne taata wa Chosen Becky naye avudeyo nakiriza nagamba nti ndibadela mwana wange ngenda mutambule wekiba kyetaagisa okumutambula kitegeeza ki mmba mubitegeera bintu bimu mbasagala kubeera nga mbannyonnyola bingi kubanga mba mukola ki mba mubitegeera njagala sokoliza speech ya taata wa Chosen Becky ongambe kibadde necessary obeera nga ogamba nti no buli agezaako kuloga mwana wange njamukolako obanida sokolabe male kuwene nobu clips obutonotono bwanyumye ku mukolo gwa Chosen Becky almost everything was good era nze solo na video nakoze ne post ku Facebook ne mbagamba kino her wedding ceremony was very 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 colorful awo nyinyini sokolabe biche byabaddewo. Oh my goodness, I can't believe this. Hello, Chosen Becky. Omwami Sekajja kale ngabo balaba bebalaba waleme okubaawo olubaale newankubadde ejjembe newankubadde ekiteega ekiyingira mu maka g'abaana bange ne kiraba omukisa naye ekisa kyo era waleme okubaawo katonda omulala gwe bayingiza mu nnyumba yaabwe naye obeere gwe katonda omu yakola eggulu n'ensi omuyinza w'ebintu byonna njogera ku gwe kitaawe wa mukama waffe yesu abantu bano bawa omukisa bawa ekisa eky'obulokozi era nga baddayo era nga bali mu kifo kino bafune emirembe nyaniriza essanyu eribeere katonda libabuutikire n'okusaasira kwa katonda kubeere ku bulamu bwabwe mukama akola ebyamagero obakolerenga ebikulu mu kristu yesu omwana wa katonda omulamu abantu bano bonna abasanyuse wamu naffe mukama obakola obulungi bayibuli egamba nti balina omukisa ab'ekisa nabo balikwatirwa ekisa musanyukeko wamu n'abasanyuka abantu bano bonna babadde ku lwaffe kuba ennyumba yakyabaggu nange obutasoma kibi ate n'omuntu okuba buli muntu okuba n'entegeera esi musango twogera okubagamba ebigambo bino wammanga nti obufumbo bwa Chosen Becky bugenda kuwangaala omukyala ajja kufumba agenda kuzaalira Sekajja ate Sekajja jju obufumbo bwa Chosen Becky bwakoze buli omu okuba nga alayiridde mu ddiini ye babuyita interreligious marriage oba interfaith marriage bukkirizibwa nkaddemu amagezi gazze bukkirizibwa kati abajja basajjuka n'omugambo butasoma bwe bubakola ki kabula nvumye mu bane kama Katonda butasoma bwe bubabonyabonya kankiteekewo naye nga Chosen Becky jju webale kukola mukolo webale kugira ku lyato kubanga eddego badde bali bateredde mu kkubo mu mmotoka naye temwasobodde ddiraba kati mujje tugeye naye nga bannanga omukolo omugulaba mutyaba mikwano onyambye okunzikiririzaamu mukama erinnya ly'ekkulu ligulumizibwenga era walemenga okubaawo omuzimu gwonna walemenga okubaawo olubaale newankubadde ejjembe newankubadde ekiteega ekiyingira mu maka g'abaana bange ne kiraba omukisa naye ekisa kyo era walemenga okubaawo katonda omulala
gwe bayingiza mu nnyumba yaabwe naye obeere gwe Katonda omu yakola eggulu n'ensi omuyinza w'ebintu byonna njogera ku gwe ekitale wa Mukama waffe Yesu abantu bano bawa omukisa bawa ekisa ekyobulokozi era nga baddayo era nga bali mu kifo kino bafune emirembe nyaniriza essanyu eriva eri Katonda libabuutikire n'okusaasira kwa Katonda kubeere ku bulamu bwabwe Mukama akola ebyamagero obakolerenga ebikulu mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu Katonda abaweerera omukisa Kristo Yesu amina. Chosen Becky ye X omuntu yenna gwatandyagadde kufuna mu bulamu bw'ensi eno Chosen Becky alumya baaba ate kirabika one man's army fenna ba team army atukubye kakota takkiriza tagenda takogga takola buli kimu oyo Chosen Becky one man's army okuba Chosen Becky ajoga era nga X gwotandyagadde kufuna gwotandisabye kufuna mu bulamu bw'ensi eno sebalese n'abaana n'abateeka ku parade n'abasimba ku parade n'atugamba nga bakote ebipande waggulu nga bagamba finally tufunye caring dad tufunye caring father ng'agezaako okwongera okukakasa kiri kyayogera kyawandiika mu bbaluwa ng'atugamba nga Amiri bwe yali tafaayo eri abaana be n'akikomyawo era n'akiggumiza ku mukolo kati mwe bali bamugamba simanyi Chosen oyogera nnyo biyogera sirikako ayongedde okubalaga nti akyayogera era X wonna wali kati saa zino Amiri ndowooza bambi amaziga gamuyitamu kubanga okubeera ne X bw'atyo alumya yeekoledde omukolo yeewasizza omusajja akasente akalina bakava mu kwanjula bakoze omukolo okwanjula kwatwala miliyoni nga 10 n'omukolo okutte miliyoni nga 8 kati munnange awo omwavu musigale no mu kkolima muve ku bagagga beeyagale naye oliyala kati suubira bino mu bufumbo ku makya ogenda kwoza ebinaanansi mu baketi ogenda kwoza ebinaanansi mu baketi ntogeza empale z'omunda bwe kagenze mu kasanvu ne kaasa ennyaanya ng'okunya olina okukalakata ebyennyanja olina okukalakata ebyennyanja papa bwe munatta enkoko famya Chosen Becky togimanyi ku nkoko bwe twabanyirira Chosen Becky eringa egundi tumulira Chosen Becky ennyindo eri bweti eringa entwingiri y'enkoko naye nkugambye bw'omunatta enkoko twaba nti weepanka nti obadde olya sibanyimu ekisambi ne sakiro kagenda kugamba oteekemu olwayi gyebyo ebifi byako ne taata waako ogenda kusuubira ki sekanyo zigenereta zigenda kuba zibwatukira mu nnyumba naye ngolowooza genereta kumbe bantu taata alina ossula mu nnyumba maama alina ossula mu nnyumba basooke batandika okufuluuta bagenda kufuluuta ogambe zigenereta za roofings ogenda lowooza buno obumu obugira emberengi togenda kwebaka bagenda kufuluuta bali balina masaka ogenda kusuubira ki emmere mugija